Osebyo tyago omulungi ndaba ku Brita updates muli muta abali mu diaspora abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Today we are live from Nakivubo Stadium era ngenda kubanga bawa 360 mu bigenda maaso. So olunaku lwaliro nze n'ekipya, it's a National Liberation Day era nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asiimye n'alabika ku wano Nakivubo okulambula ekisaawe kituuseewa nteekateeka ki Ham Kigundu zaalina ekisaawe kino kifaanana kitya kinagulwawo ddi kituuseewa kiki ekyetaagisa kiki ekikyagaanyi so olunaku olwaleero nga emunengera ekisaawe kinene nnyo era nga kituuza namungi w'omuntu eno sports arena osobola kigeraganya ku Old Trafford Emirates Stadium ekisaawe kituuliza ddala abantu sayidi eno ye ordinary seats abantu abaza okulaba omupiira abasasudde ordinary gye batula this side it is the VIP seats era sayidi eno wogiraba abantu abasasudde VIP tickets basinzira okuba nga balaba akapiira so anytime ekisaawe kino kigenda kuba kiggulwawo era national team zijja kubanga zijja okuba nga zisambirawo omupiira nga womukimanyi so this sports arena wagenda kubawo emizannyo egy'enjawulo omuli netball omuli football omuli volleyball omuli kickboxing okitegeera era nga ekisaawe kino kiriko boxing ring enene both executive n'abaagala okuba nga batraininga ebikonde we bajja okutrainingira kisaawe kinene nnyo kinyirira bakitaddemu ssente nga wookiraba omuddo gwego ogulabirirwa gye gino gy'olingira ebungereza nti njogerako essaawa zineeno so ekisaawe kino nga bookiraba kinene nnyo kinene ddala ddala era nga kituuza namungi w'omuntu wagenda kulembeze bw'amaliriza okulambula ekisaawe kya Hamu e Nakivubo yeyongeddeyo n'atuuka ku kuba okuba ng'abuuza ku bantu okulaba embeera ebyeta mu kibuga abantu bali mu mbeera ki bali ebyobusuubuzi bitambula bitya mu kibuga Kampala era wenjogera essaawa zino tuli ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa Road agenda mu maaso n'okuba ng'abuuza abantu akajjamu bamukalaba kali tight abasuubuzi bali bize buli bantu bali mu bye bakola naye nga wulira essanyu lingi nnyo ng'omukulembeze atuuse kalera agenda mu maaso n'okuba ng'alambuza omukulembeze naye mu birabo ebigenda mu maaso awo naye nga kyekimu ne Dr. Tamale naye terumutumidde mwana naye yeegasse ku mugendo nga yemulaba abantu bali excited abantu basanyufu abantu basanyufu okuba nga alabyeko pulezidenti nyongera okubajjukiza nti olunaku olwaleero NRM celebrating emyaka 38 nga bali mu bufuzi era nga yemulaba omukulembeze awubira ku bantu be abantu basanyufu kasi tuli kikiiku abantu kwegamba tebalina taabu era nga obiraba bino eno twongera okubajjukiza nti mwekumire ku Brita updates nga yemulaba abantu basanyufu okulaba ku pulezidenti basanyufu nnyo 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 nga woolaba pulezidenti asindizzwa abantu pulezidenti muntu w'abantu ebigenda mu maaso omukulu kaleera agenda kuba nga amwongerayo okuba nga amulambuza ekibuga n'embeera gye kirimu owino kiki ekyetaagisa owino abantu bali batya abasuubuzi kiki ekigenda mu maaso tugenda kuba nga tweyongerayo ku Ham Fitness Center erewa Hamu era nga essaawa zino bwenjogerera omukulu kaleera akulembeddemu okuba nga alambuza pulezidenti ku Ham Fitness Center wenjogerera essaawa zino tuli munda ku Ham Fitness Center era nga wanene wali executive omukulembeze agenda kuba nga akajjuzaamu tugenda kuba tulaba omukulembeze antenagenkana era wenjogerera tuli mu executive nga wolanga tenze zirimu kwegamba abagala okuba nga bakipinga shape bagenda wenjogera omukulembeze ali mu kaddukamuko mumugalaba bamaanyi amaanyi ng'omugalaba oba nedda kwegamba wano ku Brita updates twewaayo okuba nga tuba keeping updated omukulembeze akazeemu kali ke yatukolera mu lockdown azeemu okuba nga akadduka mu kkokko nga tweyongeddeyoko nga mukirabye nti amaanyi alina mangi nnyo 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 tugenda kuba nga tweyongerayo okuba nga unveiling Ham Fitness Center n'okuba nga okumanya services zaawo ziri zitya kwegamba tojja kukuma kujja kulaba kapiira oba kuwa